Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi nga bulijjo nze wendi okuvumbulira ebirungi okutusaako ebyo byotekeddwa okumanya. Gwatulaba tuli ku Binti Labour Consultants Limited nga bano batwala abaana Bulaaya. Oyinza okuba oli eyo Bulaaya okoze ebbanga abantu bali eno Kampala bakolimira. Patience ajala yagenda eyo USA abaana ba mamawo bali mu kyalo tobonaabona nansi aba Binti Labour Consultants Limited bawaka sente bakutwalira omwana wakole. Ndine Sheikh Farouk olunaku olwaleero Matovu Ryan agenda kubeera tuyisa mu kampuni eno biki bye bakola otuuka otya gy'oba weetaagisa ki kitwala ennaku mmeka omwana okubeera ng'atambula. Mwebale okutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Bw'oba oli mpya ku channel nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nsenso okulaba. Alhamdulillah. Amanya Matovu Farouk okuva ku Binti Labour Consultants nga nze director waayo. Era nga ekimu ku nsonga lwaki twayagadde tugatte emboozi naawe oli awo n'Abannayuganda bonna ensonga y'okubeera nga tugezaako kutuusa eri Omunnayuganda alemereddwa oba ayinza okuba nga akaluzibwa okutambula. Okay. Kati ekiri mu Uganda kiri nti companies nyingi ezigguddwawo abantu bangi babbye abaana. Ate nze saagala kujaana eno seeka nteekeyo emirimu ngambe mbawe recommendation abantu bakimanyi nti buli kyendeeta wano kituufu. Ate nsanga enkeera ng'abaana bagamba tetwatambudde seeka sente zaffe baazitwala tetwatambula. Saagala kuwulira kintu kifaanagana bwe kityo. So how are you assuring us nti ddala guno omulimu gwendeese essaawa eno oba eno kampani gyendeese okunyinyonyola abantu ddala ntuufu? Well, ekisooka nze ng'omuntu business eno ndi mu mwaka gwa 7 ng'ogikola. Ngikola. Okay. So the existence of my company eri mu myaka 4 existence yayo. So kitegeeza kyenkola nganze omuntu nkinako obumanyirivu era mmanyi kyenkola. Ekyokubiri ebiseera ebisinga ekiyinza okuviirako omwana nti bunabbiddwa kiva mu butabeera na bwesimbu na bwesigwa bwe nannyini kampani. Fe risiti zaffe twaziteekawo tulina kye bayita quotient letter omwana wajja wano nga registeringa waliwo kye bayita quotient letter eya candidate n'ey'omuzadde n'eya kampani. Omwana asayininga singa affe irinza okutambula ne kampani yaffe ng'oba oli awo fe abamudilayingisiza oba oli awo tebamuzeemu n'ensonga endala ze twateekamu nti omwana ono tumuddiza ssente ze. Ekyokubiri nti ne mu receipt gye tumuwa kuliko ekigambo refundable if at all he or she fails to travel with us. Kuba si kyateeka nti buli muntu agenda okujja ino tambula naffe. Ekitegeera era abantu balemererwa olw'ensonga ez'enjawulo. Waliwo abamu abajja ne batagenda waliwo omuntu asobola okujja nga tageesobola kutambula nammwe nga kiki ekiganye nga tamanyi Luzungu nga interview emulemye. Ebisenga okulemesa abantu okutambula ekisooka Oluzungu ono lutera nnyo okukosaamuko ku baana. N'obeera olina fundamental oyinza obutamanya Luzungu lwonna naye n'obeera olina fundamentals z'Oluzungu ebitonotono ntegereka kirina effect gye kikola mu kutambula amangu. Ekyokubiri nti ne baana abaana bajja tukkirize tugaane nti ebiiso gyebiri n'eddogo gyebiri. Omwana ayagala agenda ebweru naye n'asiibula ekyalo kyonna n'ajja n'ebizibu bye ku kampani neyibba yonna n'agala neyibba nti bane ngenda bweru batandise okukola kale nafunye passport buli kaatuwako n'akakola ati n'akoogera akulidde wa simanya wa step mamwe akulidde wa sengaawe kale ate we najja anyumya ebiboozi ng'obinyumiza abaana be tebatambulanga nako. Exactly. Kitegeera kati of course naffe tujja kuba tukosebwa naye kiba kirungi omwana aba alina omukisa gwe naffe nga tulina omukisa gwe kutambula abajja kutambula teri kigaana. So nabwe kityo so nawe ekyo ze mbadde nteesa era nga nsaba Abannayuganda bonna nti yenna awulira nga ayagala kubeera ng'atambula ng'agenda bweru atwesige nti abantu bagenda okukolamu ekisooka bano bonna abakozi ba wano ekisooka bannaddiini balimu so okutya Katonda waabwe nti bajja kubeera nga bakwata ssente zaabwe mu mbeera ey'obwesimbu. Ekirala nti abantu kye basinga okutya nti kampani egamba sasula ssente z'omulundi guki
ffe tetulina bwetaavu bukwata ssente zonna olumu tulina byetutandikako azilonga azotandiseko n'ebitono nga medical passport ebitandikibwako for us omulimu gwaffe kusubmittinga selections we ziggwa nga bakuselectinze nti ono omwana ali fit for traveling ali fit okufuna omulimu then otandika okukola payments ate si zonna kyetugenda okukola kyokola ki kyosasulako bwebagamba nti ogenda mu Interpol gyosasula you pay for that bwebagamba nti ogenda era n'obogambe nti njasasulako ssente nga at heavy money tetukwata ssente zisukka 2 million for example ku balenzi nga beetagisa nya kitundu tetukwata zisukkaawo tusooka nitukwatako entono we process ebyetagisa bw'obifuna nitugenda ku step katwetaaga ticket ng'ogisasula twetaaga clearance ya kino ng'osasula like that yeah so okwewala nembeera nti sente zino kikemo oba oli awo ziyinza okufuluma ate nga sente zonna zaggwawo dda osasuddemu abakozi okozeemu kino n'ebirala seko okugenda bweru tekisosolamu myaka nti mukoma ku myaka emeka mutandikira ku emeka kubanga abantu bafunye ebizibu bingi mu myaka omuntu nga yeerabanga mukulu nga passport ye erimu kumpi emyaka 5 well ekintu ky'oku myaka ekyo kyo kirimu n'omukisa kanjogere nti ojja kusanga nti omwana aba agenda Saudi Arabia batandikira ku myaka 21 mpaka ku myaka 4 iyo Saudi Arabia strictly nga yensi wetuweri nogenda kusanga nti mu nsi eze Dubai Jordan abana emyaka 2 bakola ki batambula 19 batambula waliwo mabega ko Saudi Arabia we yasaba abaana ne twewunya nnyo nga bawaddemu n'ebyo emyaka 4 2 3 they are going as caregivers or caretakers so eneche emyaka nacho nayo strictly wabagenda Saudi Arabia from 21 to 40 naye wabagenda muzine ensi endala muteekayo na omukisa gwe gumukwata nga bamuwa okay mu experiences eko kebizibu okuva mu baana bemutwala e Bulaaya bo tubifuna bizibu ngaki ate tebisotera so akugamba nti alina company n'atabifuna ekisooka ebizibu tusinga okufuna nti omwana yenna mbawala bwatambula bwati nga yaleka azaddeko bwebatuuka eri ak'obuzadde kajja kakuba nti amisinga omwana batandika okuba amasimu bakomyewo n'ayiya embeera yonna ateekawo ekintu kyonna naye nga kyawula ayagala kulaba mwana ekyokubiri abantu waafiirwako omuntu ow'olusegere ow'omuntu we museera singa bayagala akomewo kati asooteeka ekigambo kyonna ku kampani oba ku boosi we ekibi mu mbeera yonna nga mulina mufunya tiketi akoleki akomewo ngate contract tagimazeeko kati ate omwana watamalako contract kampani gwe bagenda okuba fine gwe yamutwala eri worth eyinza okubeera $50 eyinza okubeera around there mbadde kusaba omuntu tekusaba replacement replacement oba wagikola no incurring costs you incur all the costs webanga kusaba replacement then challenge ndaje tufunamu mwa abana batatera kumalako contract nti alina boyfriend we yakamukwana yinza okuba bagenda tebalina obutakkaanya oba nga bakamukwana bwagwa mukwano omungi tasamalako oyo mwana contract batono nnyo ng'ategedde lwaki yakola ki yagenda n'olaba ng'akola challenge tufuna endala nti omwana bwagenda nga tamanyi luzungu nga tamanyimu yadde we batuuke ne bafuna obutakkaanya ne boosi we communication eyo ebeera nzibu kati omwana bamutwala ku kampani mu ofiisi eyeri mu nsi gy'alimu nga twagala tugezeeko kuba tumanya buzibu ki nga nabo tebamutegeera ku ofiisi boosi tamutegeera kati obukosi nga ffe abanayuganda bali nufe balina okuyingira mu nsonga zaabwe ntegereka nituwuliriza omwana agamba atya ne boosi ayogera atya then bwe tumala okutegeera ensonga kwega process nebeera mpanvu omwana okufuna obuyambi challenge ezo ntegereke ate bano abakuvu emizimu mu nnyumba za boosi baabwe ekyo kintu era okyogedde kimpunikirizamuko nti abaana abagenda ebiseera ebisinga nga balina ebizibu byabwe okuva ewaabwe ebyekika bafuna nnyo challenge eyo nga bagenze ebweru abamu ogenda olya bintu byebakozesa ate siyasiri ngaola ddala nga byebakozesa omwana omu waliwo omwana yagenda n'atugamba akulaga nti bamufumisefumise ekiro naye nga kamera we balaga kamera nga teri ayingidde mu ruumu gyakolaki mwasuula nga teri ayingiddemu naye nga ye akulaga nti bamukoze eki bamufumisefumise nga abuyina obutuli obwo bulaga nti nga onafumita omuntu obuyisoyiso we buti ng'era akulaga nti abukolaki naye ekyatuyamba ono omwana yali wa mazima was royal
to her soft and to us n'atugamba ekituufu nze mmanyi ekizibu kikwaki wekiva neetaaga kudda waffe so ate buli wagamba addayo mwe kasitamba nga tamazeeko contract kyosooka okuteeka mbongo nti etiketi yaffe ekyokubiri nina okukola replacement nga cost zonna zange oba nfuna ekirala ne balaba walabbo nga nabo abantu mulimu abalina ebintu byabwe ebitali bituufu nga bisobola okwaffectinga omwana ono wezibaamu naye tebisobola bbula wabula ekikulu kya byonna for us omwana waba afunyeemu obuzibu ng'ezo kye tusooka okukola kigozi kyensobola okukakasa nti tukyusa omwana ennyumba tumuteeka mu nyumba endala n'agezaako awala era n'ennyumba eyo weegaana ey'okubiri tugitifuna ey'okumeka ey'okusatu weegaana ekizibu kiyinza okuba kiri ku ggwe so tukola ki tukuzza oba nfuna tukumakinga sure nti tulina okukuzza okumewo lwaki nti wetutakuzza ate tuyinza okusitula ebizibu ebirala ebyokwesiba etamanyi kubanga mulimu omwana nga mumukyusiza ennyumba esooka n'agenda n'akola n'abalaga nti boosi mukyamu nti nemumuwuliriza nemusalira boosi omusango nemumuwa ennyumba ey'okubiri amala okufuna ennyumba ey'okubiri era n'akomplaininga nemumuwa ey'okusatu weemulemera webati visa n'etiketi birina kuba na bibye muba mugezezaako kyonna you cannot say that nti abantu basatu bano bali mu nyumba emu okuva webagenda paka webagenda omalako contract gwe mu myezi 3 bakukyusizaamu emirundi 3 tegereke n'obuzibu challenge obadde ombuzamu ejja gye tufuna nti bano abaana bagenda ebweru ng'ayina banna batambulako kati bagenda ne befuula ba Samuel ayina ommo kagezi munnyo amubalira amubalira kino kati omwana atuuka eri n'atoloka abatolosi kati mubala kirala mwana mubala n'atoloka ng'aliko abagezi wedde abambalya ddimu mundowooza mutwala mwana kukola kumbe mutwala mwana kutoloka naye omwana watoloka kino kyo kitegeeza bonna abannayuganda abagenda okukola ebweru omwana omuwala wonna wotoloka manya ekizibu kyonna oba ne families zino zikimanyi ekizibu kyonna ekiddamu otuukako oyo omwana company is not responsible omwana kizibu kye omuntu wotolokera obeera buli kimu wakiplaninze omuntu tosobola kuva mu bbanga n'ogamba ovudde mu mikono gy'abantu abakutwala n'ovudde mu mikono gy'omuntu akulabirira n'ova mu mikono gy'omuntu akusasulira ssente akusasula omusaala n'ogenda ofuuka ekyetwala mu nsi gy'otamanyi mbeera zaayo bantu b'otamanyi ntegereka olwokuba bakubalidde buddiiru obukwenda okukola ki bolaba obukuyisaawo kati seeka mu byonna bye muyina wano kweno kampani muyina mirimu kinaki sofana akawulirako gwa housemaid ate wano passport zendaba ndaba mulimu n'abalenzi mulimu abakadde muyina mirimu ki mu mirimu gye tuyina mamaids tubeetaaga bo twetaagira ddala bangi oba bali 12 oba bali bameka twetaagira as many as possible mu buli nsi emirimu mira gye tuyina ba cleaners abakyala n'abaki n'abaami then emirimu emirala gye tuyinamu egy'aba caregivers oba caretakers abakyala n'abaami ogwo mulimu noguliko akasente kangi ate tegumenya ate input waagwo mu mirimu gyonna ekyewunyisa omulimu guliko sente ntono mu Saudi Arabia mu Dubai then emirimu gye tuyina emirala gye egy'aba drivers abasajja n'abakazi naye challenge tusinga okufuna abaana ab'obuwala batubuze era omwana w'obuwala ndowooza wajja ayinza n'okufuna chance eyantambudde ku miliyoni 4 ayinza n'okutambulira ku miliyoni 2 kubanga tebakyalabika time etuuka nga buli kyebalaba nti ekyandibadde kireetera omwana ono okutambula ekimulemesezza omuwala bwagamba nja kimuwa because tebalabika tebagala those home drivers babula nnyo so n'emirimu gye tulinamu abakola mu packaging mu companies kati kansooka enkuze ku kya home driver Sheikh omuntu nga avudde ne Kampala nga tamanyi kuvuga n'omutwala aza driver eri bamu acceptinga oba alina okuba nga yavugako wano mu Uganda kimwetagisa kuvaano ng'amanyi kubanga alina okuba nga afunyeko license ya wano driving license bw'aba tagiina mugimufunira bw'aba tagiina tumuyambako okufuna nayita mu process y'okugifuna ekyokubiri tubakozesa interviews naffe yadde eri aba ayiseeyo naye naffe tumukozesa interview kuba tetugenda funa omuntu yayize mu mwezi gumu emmotoka tumusindike mu makubo geeri gatamanyi nako agenda akole ki agenda atandike kubeera nti avuga ku mamoto kuba embeera yene yawukanamu kweri eri ofisa si yakuyimiriza okukuba ekipapula kamera tebakuyimiriza era teri agenda kukeera ku makya akuyimirize ng'ovuga ntega kamera zenyini zezikuba fine
ntegereka so bogenda kufiirwa omusala mungi nga buli musala gw'ogujja bagusala ola fines ezo. So making sure ng'ojja ku Binti Labour Consultants omanyi okuvuga bajja kukozesa video ne boss wo oba oli awalayika yeetaaga alabe ku video omuntu agenda okuvuga abaana be batwala ku ssomero ng'avuga ku kkubo kozi nze nzijukira edda baali bantwala e Dubai okola obwa driver bankwata video ng'avuga emmotoka ku gundi era naffe tukukwata tukutunuulira engeri gy'ogistartinga ne tukuwa interview za revancing ne tukutunuulira engeri gy'oparkingamu n'engeri gy'ovuga ku kkubo kati ekirungi amakubo geero ogamanyi gaagasingaye ebeera one way tegerekeka kati tukutwalako mu bifo ng'ebyo speed yo kuyisa otya osaba otya muno like that ntega ovaako otya ng'oyagala kuva ku lane eno ebyo byonna tubitunuuliramu ne tumanya nti kati this one qualifies to be so tetumala gatwala butwazi naye bano ba cleaners tetuliiko ebyo by the even cleaners abatamanyi luzungu tubateekayo bapa bakola mu packaging era bali batera tusaba academic documents bagamba twakakola oba yasomako naye abarabu nabo balina olugezigezi eri asinga abarabu lugezigezi naye tubikola netuteekayo ne babawa so tebafunamu bukalubo abaana abawala nabo bakola ogwa driving abo tubeetaagira ddala babbula kyobanga nkugambye omwana omuwala we bamuleeta ebimu bayinza nobbe musasulira eyandigendedde miliyoni 4 ayinza nogenda miliyoni 3 oba 2 kozi babbula. Apart from drivers, any other emirimu cleaners emirimu emya gye tulinamu oyogedde ku bakirina bano baba balongoosa ki? Bakirina abasinga mulimu abalongoosa amalwaliro abalongoosa amasomero mulimu abalongoosa amayumba nga kakisa cleaning company abagenda mu malls bwe bityo n'ebifo ebifanagana ng'ebyo nga bo bakolera companies mulimu cleaner nga yagenda kolera hotel kitega specific nga taliko nti bagenda mutambuza wano leera no nga yakolera mu kifo kimu awo bamuteeka ku mall ba supermarketing nga bibalongosa nga ya caretaker waawo. Ate omulimu omulala muyinamu ba nurses ba teachers yabo ezo profession muzirina? Tuzina tulina ba nurses basinga basaba Saudi Arabia babeera ba caregiver ba Saudi Arabia no caregivers balala ne ba nurses balala naye ebiseera ebisinga batera tusaba ba nurses nga bagenda batika mu caregivers batusaba ba caregivers baddayo ne baba training kwa bagenda kola mu malwaliro baba training bakola first aid whatever aid kasaba nga bajize ne babayigize engeri gye bandolinga abalwadde okwala obuliri we boogera n'abalwadde okubazaamu amaanyi bakubiriza okumira eddagala like that bayinza okutwala mu yaba disabled ne bakuyigira okubazaamu nti tebasobola tebaboolwa tebaggwamu ssuubi waliwo okuba nga oli munaye mulema n'atuuka nga yeewulira nti small community kati bwalina omuleetera okufiringa nti munaye nammwe muwangala naffe training eyo gye babayisaamu. Kati nansi yeetaaga okuba nga yasoma kyenkana nansi era nansi abanansi kasitaba nga amanyi okuteeka mu kanula kasitaba nga amanyi okupima eddagala era ng'ebyabanansi yeetaaga okujja ku Binti Labour ne certificate y'obwannansi ajja nazo okuba nga zetukozesa bwe tusabumitinga byebintu bye tusabayo ntegerekeka. Ekirala ba home teachers abo tubeetaga mu UAE abasomesa abaana naye babeera waka ekisinga okwewuunyisa ku ba home teachers n'omwana wa senior first owola ogenda nga home teacher owawa ne Uganda era tubateekayo anti era senior fo bw'ogivaamu osobola ogenda n'osoma nursery teaching so kati omwana wano ng'amanyi bulungi ng'ali sharp bulungi lwaki nti eri bagenda kuyigiza abaana byakushedinga mwana muyambako homework bwana bwa nursery naye ebiseera ebisinga bwe batuuka waliwo bagamba twagala grade 7 twagala grade 8 like that kati okituuka mu grade zaawo tufunayo omusomesa n'akusomesa abamusomesa yennyini nga gwetuteekayo naye baagala bano ba home teachers kuyamba homework ntegeka era emirimu egimu ku responsibilities zaabwe kuyambako omwana waba agenda ku ssomero amanye enkolagana y'omwana n'omusomesa how does he or she associate ng'ali mu ssomero buvunaanyizibwa bwoyo home teacher ntegeka n'okuba nga amanya sirabasi y'omwana bwetambula naye byonna wabeera waka nga takola mirimu mirala gyonna era singa bamugattako omulimu omulala salala bamulala
sala laba mulala omwana bw'asasulwa akasente ng'ogenda kumutambuza kumutwala mufunira mulimu seeka atambulira mu bbanga ki omwana wasasula sente ze atambula mu bbanga ki travelling period yaffe esinga tabeera mu mwezi gumu kugumu kitundu give it to 4 weeks to 6 weeks omwana aba adelayinze nnyo ng'atutuddemu emyezi gibemeka 3 aba agumiikirizamu n'omuntu omulala adelayinga nga ye ayeka yasootwa n'emyezi 6 to be honest omuntu yenna ng'akuliridde mu myaka nga mukaddemu omukaddemu munnange olina okukola ki okubeera patient abannayuganda bagamba nti temulina bugumiikiriza owa ssente owa kampani leero enkya n'ojja ku ofiisi ng'okuba emiranga mukambwe muzibu olw'okuba labye waliwo abatambudde ejjo totunda bintu byonna kubyemalako obeere desperate ekyokugenda e Bulaaya kiwa obudde ate tetusobola kukubiriza mwana atunda bintu nti agenda bweru ekyokulabirako nti namaze okusaba omulimu nti mutaddeyo documenti zange mu kampani omulimu gwe gwoliko n'ogukwitinga kati webigaana obulamu bwe ogenda kuzzaako ki tujja kuddiza refund nga n'omulimu waguvaako nga tezikyali kyekimu nga zowawaayo tukugamba sigala ng'okola kyokola ng'olinze sigala n'ebintu byonga obikola bino ogamba nti sinawe ndi at the end ng'okakasa nfunye visa tiketi efulumi there wokolera gwe byonna byowulira byoyagala okukola ki kubanga oba olina visa yo okay kale n'oba ofunye visa nga tiketi enafuluma eyo eba sure deal kwa visa wefuluma it takes only 1 week okubanga toli mu Uganda abaana bacomplaininga nnyo ku kyabazadde baabwe okubabbako ssente ze bakoze ku kyeyo omwana ng'omutwala ebweru omuggulirawo akawunti kwanaateeka ssente ebiseera ebisinga tetulina control ku ssente z'abo abaana no like omuntu n'omulaga how to open an account how to deposit your money ezo lessons muzirina ezo training tugirina omwana aba agenda bweru tubayigiriza how to use that money how to save it netubayigiriza whom to send and who not to trust with your money okitegeera nti oli wagenda ebweru olwokuba yafalekise boyfriend we boyfriend mu kaseera nga naatera ogenda yamuwa emitwalo nga 10 jjuke eno nakwadde emitwalo 10 naye abala mu maaso nti gyogenza ogenze kukola ki kola ajja kuba zikujjamu kati gwe wakuwayo emitwalo 10 ng'onaatera otambula olabanga ono abadde ajja okuwako ajja kuba naye aba investinga kimanyi nti mu bbanga eritali lyawala ogenda tandika okujjamu akasimbi so oyo tetumukkiriza era tasobola kuba na next of kin wo omuntu gwosobola okuteekawo nga next of kin alina kubaani at least teekawo maama teekawo taata maama bennaku zino maama no nawazirya maama nawazirya taata nawazirya mutabani wo nawazirya boyfriend ozirya ate boyfriend tebakyalina nsonyi balya ssente z'abalina nsonyi ffe tubeera no ku kampani naye notufuna challenge tufuna naye kuba abaana tubalabula ku lasti mu briefing tetukugamba nti baawo yatugambye oba omuntu ati yatugambye ffe tuwajje no briefing kati omugezi n'okulotya naye omusajja ajjaga aseeka kikazi kyekyo nkirese naakaye naye nendateekamu zino naye no diru yeekola ki abasajja babeereyo ng'abeera mu mayumba ng'abeera ku ssimu leero nakyatinga naye alinda nnaku kuggwako ezo takola abeera wakyatinga nadija n'atyatinga ne mariamu nejjowa nayogerako naye ababeezaawo abako ne data wayo mukubira essimu akuba abavairebo ng'alina bakadama nga 6 abaana abantu ne babaaba basatu nafuna ennyumba emitwalo 35 era asana okugula ne poti bazigula naye azigula okulaga nti muna ebebe engeri otaliiwo sigini kyabadde beetaga sigini kyayo nensalawo kambeteeke wonajja tujja kyusa naye omwezi ogusembayo omwezi ogusembayo era ffe olumu kyetusobola okukola ffe nga bit labor kuba ffe kampani yaffe ffe tulina byetutya omuntu omulala kyebyatajja kukolaki kutya so oluusi tubayigiriza ntibalaga nti tubaawo n'ebintu abaagala okugula ntibalagira companies eneesigwa ezirina amataka kale ati sente zo kale kazibulire mu ttaka teri agenda kuvuma busiru n'obujega nti lwaki waguza ettaka tekiriiyo adisa asobola okugamba nti bakusedde naye teri akuvuma asobola kukujerega bujerega nakujerega obujega lwaki waguza ettaka so abasinga tubatigiriza embeera awo to invest that money oba zonna ozikozeemu oziguzeemu mataka gula okitegeera
then abantu bayigiriza mu kubeera nti bazimba ekirala tetukubiriza mwana ffe wano ng'agende weeru nti agulewo business someone to run it ng'agole eri okola kkiriza gaana ajja kubalira ebizibu ebirimu eyo business nga bwetayingiza nga bwetafuna naye nga ye famire eri mukola ki eri mu kulyamu either buy with an account ate na account za banka za ne Uganda kino nkikubiza na Uganda don't trust with Ugandan bank is that one 100% ne sente zo take at least mu sente oboge na kufuna zona in some total percentage and then toto tugeza na kufuna milioni 24 milioni 24 making sure this carry 10 million ziziba zitula ku account isigadde zikole ebirala so don't trust them with your money 100%. Okay. Abalungi abali ku HK Media bali ndagamba abalungi abali ku mobile money abalungi abali ku HK Media ati goyogedde ku seka goyogedde ku sente abalungi abali ku HK Media tuline Bint Labour Consultants Limited onako ralero basangibwa wano Busega sitera nnyo kwagala kulanga companies ezitwala abantu ebweru naye Shei Farouk ono musiramu nange ate yansabye ate nankakasa ate nendabako okusinziira ku records zaabwe nga wezibadde zitambula nga ddala kituufu atwala abaana e Bulaaya. Kampani eno esangibwa wano Busega jangu ogyebuuzeeko jangu weebuuze bakkiriza ne inquiries ne bw'ogamba nti nze nzija buzintuukewo neebuulize ojja kumusangawo ojja sangawo abakozi ab'enjawulo oyogereko nabo oveewo ng'oli mu mativu abali e Bulaaya olina abaana eyo mu kyalo tebalina kiddako eno ye kampani eyeesigika wosobola okubaleeta ne babakutwalira ebweru ne babeera constructive ne batakuba misota ku kyalo obubbi bususse mu katwe ekibuye eyo mu ghetto ate nga muyina family zammwe ziri e Bulaaya ezeetongodde bannabulaaya amatooke bagamazeeyo abaana abatooke babbye ebikajjo bakoze eki enkoko bazibba wano ekyo n'emisana bajja ku Bint Labour bajje bagende bakole ate era agenda kubbaani wobbira we bati bakuteeka ku etokota naye mwarabu tasinika minyo etokota gy'obeerako nyanywedde mwenge nakoze kasita akutegeera ebintu bya things that were prohibited to you kazi gwe gogezako n'okwatako kimu n'akutegeera etokota nga wakomyewo dda bannange wano ku Bint Labour muyina kakeya okalabye waliwo omukyala awo mu background anfaako olufa bajamulaba ekyala wa kampani anfaako olufa tugulidde ebyokulya enkoko buli kimu tweyanza nnyo obugenyi bwe mutuwadde wano tusiimye nze ne cameraman wange Seeka era mulye Ragadan omurabaga Ragadan mulye mukute tusibe n'okusiba tusibe n'pakinga Okay, Seka kati abaana mbatwala mu nsi kinaki ensi ezisinga okutwalamu mu nsi z'Abawarabu okusinga we don't deal with Europeans n'ebirala no era ekyo n'owojja nga owuli azikutonya we don't refer ntegeeka tetukola referral nti namukwano nemba mumanyi I don't in recruitment mweno business Hadija kanchikugambe tokolanga referral like that no kakasa omuntu ono ntegeeka cause ekintu kiba operating nga jotali tosamanya but wekiba kya mirimu gyaffe fensi zetwalamu we take mu nsi z'Abawarabu gwoba kigwe mu nsi z'Abawarabu Dubai UAE Saudi Arabia Jordan oboza abambaze omanyine states abambaze zitwala ngansi Dubai Abu Dhabi Bahrain Qatar like that zonna tuzitwalamu ntegeka ate ku mirimu gyonna so ensi zonna eza Gulf muzitwalamu abaana ogedde bulungi okay wakolayo nabeerayo ke Dubai banga wakola mulimu ki nakola nga mu KFC nga nasoka nga nkola mu customer service mu skin care clinic COVID najja emirimu negiggwawo nengenda nentunda enkoko nimala nenkomawo wano mu vacation kati mbalimu nga ntunuka wano e Kampala era naye bayitira eddala balage nti bya ddala oba wakolayo manyi bagani balowooza abaana bagenda ne babonabonerayo ekibuzo kiri nti abaliwa nti babonaabona naye ekikulu kya byonna olina okumanya ekyakutwala ekikulu nze ekyo ekibuzo bakitubuuza abaana bagendeeyo ne babonaabona
wano babonaabona naye nkakasa percentage y'abaana bagenda eri ne babonaabona banduza basinga bali wano abafunamu abakifunamu nti omwana ali eri watuuka eri nabonaabona n'ategeeza kampani afuna obuyambi owa wano wabonaabona n'ategeeza famire ye tajja funa buyambi tuti mu forwarding agendako ne wadija embeera ennaku zino si nnungi naye wano ojja kwogera ne kampani bakuyambe webigaana okomewo era omwana tasobola kuyambibwa yo yava mikono gya kampani gwe twayogeddeko oli omutolosi ntegerekeka bamama kiyumba ne batata kiyumba n'abasajja abatolokera ddala no ku mirimu ne balaga wange emirimu gibasuseeko bungi batoloka ye nga bamubalidde tumutu tagenda funa kamu kitundu ne bamubalira nti mugamba kati waliwo wano bagenda kuwa 2 sima 2 kitundu n'atoloka ntegerekeka ekirala tutwala ku employment visa sibya visti wala passport yali mu era visa egenda okujja tusooka na kutuza nitukubala lwaki bagikuwa nga tebanagikuwa nitukola lwaki bagenda gikuwa ate wotuukira wali nga bagenda kuteera mu employment visa kwa visa yo obudde bwa visa bwefulumira musibe buno bwa employment bade manyi nti mpozi already no mba mwakoze dda medical olumu omwana baba mutwadde ku interview tubanga tukutwadde ku visa these are the things happen ebitera okubeerawo ekisooka bayinza okuba baagala kukolera interview wali wenyini mu office ku mulimu okitegera nga baagala omwana nga wali bakakasa oba omanyi ovuga ntegereka kati ate olwedde abaana abali eri bali mu overstay ntegereka bajjamu buuza visa eri valid ntegereka nga tagiina kati obukosi nga ffe tulina kutuuzamu anti mugabo onakikkiriza nti yes era tukukakasa ogenda eri ne batakuwa mulimu responsibility giteke kuki ku kampani so nagenda nakola interview wakikkiriza waayita naye tosobola tuuka ali n'olemererwa kuba emirimu giba mingi eno naawe oba owalema bannange aba binti labor consultants musangibwawa ebusega ku mafuta ga Starbex mabega ga Stallion Hotel otuuka ebusega ku mafuta ga Starbex nga wangu wakulagirira busega Starbex mabega wa Stallion Hotel togirabye yeyaawo olaba ekibangiriza ekibadde agenda kukyeyo nkujjukiza totunda bintu byo tobeera desperate jangu osasuleko mpolampola nga weetegeka weewa obudde weewa omwaka weewa emyezi osobole okubeera ngaotambula mu bwangu nga tolina pressure nga tolina gogenda kunenya nga togenda kwevuma nsi bwekiriseka nnyo n'amaanyi nakatalekeka ate akatalekeka iffe bw'ojja ku binti labor we make sure omanyi no man is an island no man is an island nti ffe wetumanyi nti katulina abaana kozi wali tubadde n'abaana nga bangi we deal with our partners netubagamba nti nina abaana bangi njagala kumalawo enamba y'abaana abaana ne making sure nti mukwatagana n'omuwako ono nakuwa visa abaana basobole okuvaawo muleme batuuza ekyokubiri nti omwana wanaabazze ku binti labor consultant kirizagaana singa ofeeyiringa okutambula naffe will refund back cause olina quotient letter defending sente protecting sente zo ntegereka protecting rights zo protecting documents zo zotukwasiza n'ebirala olina quotient letter y'omuzadde gyasayininga ntegerekeka n'eyaffe gye tusayininga so si bintu byakujja mbadde passport sente genda tu bw'ojja ku binti labor consultant kirizagaana tovaawo nga tofunye receipt ku ekintu kyonna ky'osasudde neekaba kaki neekaba katono kale sigenda kuba nga nsukkawo olunaku olwaleero beba binti labor consultants limited basangibwa wano ebusega ku Starbex opposite emabega wa Stallion Hotel jangu banoonyeko obulambalamba Sheikh Farouk wali my friend Happy ojja musangawo obulambalamba HR wa company Happy bw'otuukaawo ku gate n'obuuza Happy y'omundoza ku bakyala basinga obulungi wali mu company ojja kubeera omufuna bulamba mazima ate nimbye nze ntambudde okuva eri okutuuka eno ndabyomu oyiseewo nyo temunyiigira abakozi bokuki boku binti labor consultants naye nga ge mazima yo ogamba otya mukama wo si mulungi omukozi toyinizanga na mukozi nze nali nkola nyina essomero nasijja lyogera naye nga omukazi director wa kampani eyo yali musajja kanateekamu omukazi naye omukazi n'omala weekola ekyabalungi naddala ng'emmotoka y'omukulu ya parkins tolina kola kirungi
olina kukola kiryawo tolina kwetambuza kweyisaawo tolina kukola birungi tolina kule era yoba onaasavinga tugeze bakutumye leeta savinga tuweefukamiza musajja wakulabirawo nti olina empisa tenafe abasajja tuwezira butono abakazi bwe batakola banange ono ye Sheikh Farouk yennyini gwe mumanyi Sheikh Farouk Matovu yeesimbyewo okuba LC3 Rwanda era nga mumulabiranga ddala seeka abantu babulire ova mu kibiina ki nkubuuzizza akatalekeka tukwogedde akataleka mbadde saagadde boolyawo nga saagadde kugattika programu naye olwokuba nti nno ombuuzizza olina kyokonyeko nga ndaba kikulu tusobola okukaleka oyagala bame Robert Kyagulanyi akalulu tusobola bannalubaga abali ku mukutu bayinza okuleka ne batakulonda erungujja tuli mu kujja kuwa kansala LC3 era nkakasa banalungujja bagala ogenda ebweru abo buli kimu nja kibakulira bwereera abaana b'obuwala for free olungujja bo tujja kasita bane passport ne medical ebikolo interpol byabwe but ebisigadde ebisigadde nja kwogera n'abazadde Robert Kyagulanyi byatugamba okukola byatugamba okukola kale abalungi abatulaba nga bulijjo nze Hadija Kigozi mubale kusubscribe nga tubadde ku Bint Labour Consultants Limited banoonyeko ku namba zaabwe ez'essimu nga bwe nzikuwandiikiddewawo ku screen oba tosobodde bafuna jangu wano ebisega ku Starbex emabega wa Stallion Hotel ojja kubeera obafuna bulungi neyanzanyo bannange bw'oba oli mpya ku channel ojja akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako ku Facebook ku Instagram kwe tuli ku TikTok beera ng'otufollowingako bulambalamba neyanzanyo bakwano assalamu alaikum